yonna gye musinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange. Kyemukola kyamaanyi, kyekisingira ddala okubeera ekyamaanyi. Tukyali ku mbozi ya Angume. Abantu bangi bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe, era nga tugenda kubawa endowooza ez'abantu bangi bye bayogedde ku Angume okwanjula ekifaananyi. Olunaku lw'eggulo Angume yayanjudde musajja we Saamu Ssekajugo mu maka g'abakadde be, wabula nga okwawukanako n'okwanjula okuzze kubeerawo bakwe mumanyi kuno omusajja teyabaddewo, wabula wabaddewo kifaananyi. Mu byafaayo by'e Uganda omuntu eyasooka okwanjula ekifaananyi yali Bella, omuyimbi Bella, dancehall queen. Ne kuddako Munnakatemba Jamila Kalungi, naye bba teyaliiwo, yayanjula kifaananyi bawe ng'ali mu US. Njagala nkuwe endowooza z'abantu, opinioni z'abantu ku kwanjula kuno. Ngenda kuba nzikusomera wano. Abantu bangi bavudde ne bawa endowooza zaabwe. Waliwo wano Lini Twakoowa agamba wamayanjula ekifaananyi, kasita is there for you. After introduction you will go stay together. Waliwo Florence Flo ye yagambye nze bannange kuno okwanjula kwampangudde, ojjanjawaza otya n'ekifaananyi. Florence waabwe siri desperate, sisobola kwanjula kifaananyi, nedda. Ono erinnya liri wano mu Luwarabu, naye agamba wabula bannange katuwumule ku bya Rema ne Dr. Amuza ate tulabe Julie. Waliwo wano Olivia Nabwire, ye agambye it looks so very awkward and who won. Okay, ono ndowooza badde agezaako kugamba nti olwani yamwambaza empeta Oliver Nabwire. Tulina Sulaina Muhammad n'agamba omusajja yatidde mukazi we, ki ekyamujja Netherlands ng'akimanyi nti talina kubeera eno. ETV Uganda, that's where atugezaako okusoma endowooza z'abawagizi baffe, z'abagoberezi baffe, era nga bano endowooza gye tubawa z'abagoberezi baffe okuva ku YouTube channel yaffe. Sitole twagitaddeyo ne batuwa obubaka bwabwe, feedback, era twagala olunaku lwaleero just tukozesa mukisa guno tusoma ndowooza z'abawagizi baffe. Nakimera Allen yagamba awo omusajja mutuufu nnyo, era Julie nkutegedde kati oli mutuufu. Shidda Boboti ye n'agamba nti Ssekajugo alina resident permit. Okay, eyo y'endowooza ye. Omugaveremi mu Kibi n'agamba ala yasinga okumanya ya Rabbi, bino bizibu nnyo. Nakimera Allen era yazzeemu n'akomenti nga nedda era ifiiru yenze omusajja waba tabaddeewo ndaba tanjagala abeera nnimba. Oyo y'endowooza ye. Waliwo wano Suzabu n'agamba kalica z'abazungu kati ze tukoppa ensi ekula. Okay, waliwo wano ow'erinnya HPF n'agamba as long as yaleese ebintu n'ataswaza bazadde ba Julie. Kisache Prosperous yagambye gwe ssebo mbu wooteri olowooza babiri yafuna ekitiibwa Nfunda ne Julie. Olowooza wooteri babiri yafuna ekitiibwa, babiri yanjulira mu wooteri mu bijjukira. Somini ye n'agamba eryo ddogo Julie weetambulireko, otherwise oli bubi, ekyo kisiraani super. Mumuwulidde oyo. Jasmine Musubika n'agamba this guy spoke out the truth. The former woman tried to threaten Sam and he tried to hide away, but he's there for go to okay. Oyo ayogedde bw'atyo. Kalenge Harriet ono yebaziza bwebaza, thanks for the news bro. Kisache Prosperous n'agamba wamma Julie thanks. Kongs Hafsa n'agamba Julie yandirinze omwami we n'amaliriza byagoba deni ne banjula. Nanziri Helen n'agamba nze ndira Salukaima webale kututumirako. Okay, bwe tutyo ETV Uganda yo byekola ekola n'ebisingakaawo. Harriet
Sembeguya n'agamba bambi sorry. Scovia as n'agamba Angume Munyivu. Martin Angume Munyivu. Okay. Yatidde mukazi wo okuswala. Ono Harriet Sembeguya n'addamu n'agamba bambi kibi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Shukrani Jingo ye n'agamba kituufu. Waayo no Oluganda lwawandise telutegeerekeka katumwesonyiwe. Joanita Nakazi bwe n'agamba temutubuzaabuza ng'olwo lwonna kiki ekimwanjuza ekifaananyi lwaki tabireka paka bwalidda. Ono Hafswa n'agamba omusajja okubanga alina mukyala we tekikyakola mawulire. Omusajja nga yasazeewo asobola okukola kyonna kyayagala. Anyway, thanks producer. Webale kulaba naawe. Somini wano n'agamba Saamu aleke tubuzaabuza lwaki yategeka omukolo ng'amanya aliko obukwakkulizo akubye munne ekisiraani. TV Uganda eyo ndowooza y'oyo. Tugenda mu maaso wano. Erinnya liri Muwarabu naye mutulimba. Netherlands akimanyi nti Ssekajugo Munnayuganda era bw'aba agenda ku mbaga ye bamuleka n'akimaliriza. Okay. Lydia if is really love him. Okay. Bwatyo bwagambye. Dorin Nabbosa ye n'agamba kati ekituufu kyeki bannange. Okay. Sharifa Musa n'agamba Mukama amusaasire. Waliwo wano agambye erinnya liri Muwarabu katukusabire Juli oyo omusajja bw'ataakulekeewo kyendabye yandibanga akuwasa kufuna mpapula za butuuze mu Netherlands kubanga omufumbo kimwanguyira okumukolerako n'okufuna ebintu ebikozesebwa mu Netherlands. Ssekajugo alina kyabala. Okay. Nakimera Allen era yazzeemu wano mujja kubisa omukyala pressure tebamwekubye kisoboka okubanga butuuze bwe buleese obuzibu. Okay. Kasozi Resite wano n'agamba Juli saba nnyo ku mbaga alabikeko munnange takukola bino byo. Okay. Alright. News for Namugula n'agamba what? Okay, oyo abadde ndowooza yeewuunya omuntu obutalabikako na waayo kifaananyi. Tuli wano tugezaako kusomera endowooza z'abawagizi baffe. Bino byowulira si birowoozo bya ETV Uganda oba nnyiniyo n'abagiddukanya wabula birowoozo bya muntu kinnoomu. Okay, Farida Nakito n'agamba si byangu bannange. Aisha Nakintu n'agamba biki byoyogera gwatalina mpapula ate taliiwo ate waali bannange mubeeremu nammwe. Olivia Makula n'agamba I think the guy doesn't really love Julie and Julie stop being so desperate. If they say he's in Uganda then why didn't he turn up? Oba atya. Okay. Alright, that's where we are. Eni Nakakande ono timu Muscat bannange Mukama ataase ensi ye kubanga yasinga okumanya sikirabanga yamala kisiŋŋaana. Hamida n'agamba namwe ekituufu mukimanyi lwakwewuunza nga omuntu nabaki. Okay. Mulimba yatidde mukyala we. Okay. Olivia Tamale n'agamba bayogedde bino oli mulimba tobitegeera. Okay. Ono Winnie ye n'agamba ayanjudde nga tannaba kwetegeka bannange abakyala twagala okwanjulwa. Oyo bwatyo bwayogedde. ETV Uganda, that's where we are. Tugezaako okusomera message z'abantu wano. Ono Gigi n'agamba maybe yatidde mukyala mukulu. Ono Husfa Mahsan n'agamba nange byansobedde oba babijjawa ebyokwanjula ebifaananyi. Ono n'agamba obuzibu kasita omukazi abumanyi ate bbaawa amwagala. Ono Hafswa n'agamba naye nze siraba nsonga eyisa bannamawulire na kubiteeka ku social media nga ate Juli okimanyi nti omwami waalina kyagoba
bandibadde bakola omukolo gwabwe mu mpola mpola. Bambi mukazi wattu nga kyamuguddeko. ETV Uganda, that's where we are. Abantu bawadde endowooza zaabwe. Everybody is entitled to his own opinion. Naawe osobola otuwa opinion yo nga gwe omuntu. Kyonna ekiriwo kyetujja okugenda nakyo. ETV Uganda, Wade XP. Thank you guys for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Mbaagala nnyo baganda bange.